Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Soko mukwase soko mukwase ekoko ebigenderere teyambala pampa kakati ekoko eyo kyekusaba kyokka kiri eki muko obudde obuke ejjako okulima egambe etya ejjaka nti Solomoni ejjabya gisale togirinako okulima gwakubiri gisale ogitemu obufiififi obwokyebwokya njagala oyita obuvubuka bwonna bwonna obadde buzanyira ku JOVIA obagambi Solomoni yamututte osimba ekifi Solomoni yamututte obwonna bwonna obuvubuka obwokukyalo kuno badde buzanyirako kuposa ekanzu ye embaga ya mwezi gwakuna nga 27 mugaga tokulakulebeze eyo ekanzu ne transport mu akugulidde endokyeka eri Brian uweetereko sente zonna zoyagala ekanzu Reverend bakubuuzanga nti bakuwa ebibyo ogirako bugizi nti eno gyampadde yamasiira tomugamba nga tiyamuleera owulidde omulabe bwakulira banne wa mukisa okuva mu family ejjudde omukisa muko kati soko maliriza kyo muko olibaloba soko Solomon webala okubeera n'omutima ogwo omugabi ne banno bwe mwateeseza ne wetuleetera ebirabo ebingi bwe biti Sala cake yafulumye ng'akyusiza ekitengi ekya yellow ne red era nga tannagisala baasose muteeka kompeta eyankusibiddeawo. omukwano gyoge okay yogera nnyo twala erifo bwedda nga twogera kimuli kyange JOVIA nkunanika empetero yobiyobugateke mu bbanga balabe bakyala bangi balina empeta batebe bazibambaza eyankusibiddeawo buli akulaba nga yenna amanye nga nti oli wange nkwawudde mu bonna kikulu nnyo Nakabonera ak'obuwanguzi n'asala akatuuso yo keeki mu Luganda.
Mukwane we bali kwiranga chalaba Delta TV tukole tuchagenda maso ne banafa ba Hillwater ne Sharita's Hair Clinic tusomesa bagalo yiga enviri atira ne Gaman City Bridals opangisa yo gauni emu ne bakwera ko Miss Dresses zawele ndina kagole banange kalungi wamma balumye soko tuzimule zimule fe notulumye Sanyisa kulaba Sharita bali kujja bali kufisa budde mwenna abadde uta mwebale kunjagala. You look very beautiful. Thank you. How are you mwana gwe? I'm fine. Uliro otya muli munda? Mpulira nga nesunze okulaba ku mwami wange. No, you're missing him. Omaze ebbanga ki nga tomulaba? Emyezi gibadde ng'ebiri. You mean you last saw him 2 months back? Yeah. Sure. Yes. Kubanga yangamba saagala okusumbuwe. Ate communication wano kusimu. Nga abadde communicatinga nange nga nkubira naye ne mukubira nga twogera. It is so good. Mwasinkana wa? Twasinkana ku ssomero. Yali friend wange. Kusomera ki? Ku summit. Ngwanya summit ekyengera. Nange neyo gye nasoma. Mwali mu class yemu? Nedda. Yali mu form 6. Nga nze ndi mu form 3. Nagwe bakwano bo balinga ba H's. Nedda. Soni yavanga waawo. Yali mukwano gwandoza nga andaba nze nali kale nenyigira nnyo mu bintu nga ebyo bya entertainment nagamba netubeera friends. Senior 6 Livers Party waliyo eyabwe. Naliwo. Nozina nayo. Tunyumiste. Okay. Tetwazina. Naye nga tetwazina kubanga yali tetunaba kugenda wala. Relationship yafuuka di serious. Nga nze nyingide second year we yaŋŋambira. So mwasigala muli in touch. Kubanga ye yagenda e Makerere n'amaliriza ate nga nze njoyiniza enkumba. Kamala yayambadde green, red ne silver era bw'atyo n'agabira buli yabadde awerekeddeko omwami we ebirabo. Omulenzi akutikkule otyo sanyu jerere kale njagala mukwata akazindalo mukawejjo byo omwana wange avemu ebigambo yebaze ekimu ebibiri otyo. Yes. Kigambo kikulu nnyo. Ye. Bina simanyi nti omwana n'abyogera naye abyogera. Binayogerera ddala naye byagambyemu. Otyo? Yeah. Tobijjamu bireke byogerera omwo nga tobikutteeko. Yogera bwogeze nti nkuwa ebirabo bino. Nga 27 n'olwekyo Solomon situla ebibyo. Biki byomuyizeemu sofa? Omwami oyo mukakamu y'omuntu kwegamba omuntu ayagala abantu ate bw'aba agambye nti kino Jovia kino kyekigenda okuba kino kye tuba tukola ng'era kiba. Kale ddiya olowooza gwe ki ekikuwanguza mukwano? Ekimpanguza first
okusooka okufa ku bitabo kubanga kyemwebazaako era yanyamba nandeka nensooka nemala ebitabo sumbuye nga tansumbuye. Relationship wise kyekikuyambye the relationship going communication tubadde twogera ng'agenda ayinza okugenda esafaari kale muweereza akayimba muweereza akayimba ka testify aka ada omuweereza ka gospel tulinayo kalaavu omuweerezayo bwalaavu. You don't have any love song you've ever sent to him? nedda kale yakuweereza love song neyansisa. kale webaza abantu nebaza bonna abaze ku mukolo guno abaagadde mami ne dadi bebale kutwagala buli kimu kitambudde bulungi yenyabo. kale dya kati kuleke weeyagale ne sweetheart wo musimu wasevingamu linnya ki? My love. Bwakuba ngereeta my love then you pick it up ugamba otya? Yes, my love. nga you know love. kale dear girls out there bawe ku magezi nabo amagezi gembawa babe bakkakkamu boogerezeganye kyekyo. Thank you so much. Kale mukwano bannange wakozesa hill water ku mukolo and how has been hill water ku mukolo? Hill water Afrika tukwongera ina yayongerwako nze ekisookerwa ddala kano akagundi akacupa kalungi nnyo nze kansanyusa kuba kalinganga boto nsobola okumuvinga nako freely nga ate malungi tegalimu kisu onywa ng'owulira kyekyo era kyova olaba ku mukolo gwange nakozeseza hill water. It is so good. Thank you. Congratulations Jovia ne Solomon mubale kuleta mukolo ku Delta TV tubagala nnyo mukwano. Kale mukwano katukyagenda maaso ne banafe aba City Bridals bali eri Kamukamu Plaza kugamba nti mukwano katukene mu wedding album ebibeera bifaananyi byotusindikira ng'osinzidde wakawo ne tubikulagira ebyomukolo gwo bakukyala oba kwanjula naye nga Delta TV tewafuna mukisa. Delta TV ye TV yokka ekulagira ebifaananyi byebyo kati tubirabe.
mukwano mukasera kantu kena kwera nga tugenda mu bulango tebera kwera nti bulwa omulamu olina okunywa amazzi aganakunyiriza amazzi agalaga nti no otambula n'omulembe oba oliwe oba oli muwino oba oli waki bw'onywa amazzi gano bategeera gondeyo n'ebintu bino abitegeera bw'onywa hill water. Engato nzija katose center SHARITAH'SSHOW yanstylinze nenkola ne makeup tukola ku bagole ate era nga tusomesa n'abagalo kuyiga enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 kale mukwano city bridals nga bwe nagambye ojjayo gown ne changing dresses bakwerako byabwerere ne mid dresses kamu plaza Quinty Road katukene mbulango bwe tukomawo beba bagole batugenda okutuusaako kati netova ku Delta TV tikole Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamu Plaza ne Hill Water Purity Nothing Less.